start vya mulungi program onsomaga surprise your loved one mikwano tandika ngamba buzaako buli omu watulabira mu kitundu woli mikwano gwe wawo olabira Star TV wawo tutereddeko oli ludda oli mu traffic jam nenga otulabira ku simu yo oba oli ku Star TV kwenyini ngogiteze ogamba we onsomaga watandika no kulwa kubiri sawa nyeze ekiro bweto neddibwamu ku lokutandika ku macha sawa 5 nange hope shipana kawombe omwerezawo mikwano bweto nyingiddewo okubanga mu bimanye ebyaffe biba byasanyu kusanyuka kuddizana kwebazana kusiima mbala mwebuza mga Shifa leero aliwa alagawa atuleetedde dani banange mbaleetedde surprise enka mwana muwala omukyala bambi ayitibwa Lillian omukyala oyo ayitibwa Lillian Nalunkuuma era nga Lillian Nalunkuuma abeera mu America mwebuuza America munene abeera wa ali awo Boston Massachusetts bwatu gye yasinzidde n'agamba Shifa ndabawo nsomaga osusubwanko wadde naaka naye nga bambi nange njagala okikolere mukwano gwange can you imagine ayagala ye ku surprising a best friend we ngayagala mwagaliza amazalibwa amalungi abere nga amulaga omukwana amwebaza mugenda biwulya bingi nnyo lwaki akimukoledde lwaki mujja kwebuuza oya surprising a friend we just a friend we bambi naye nga bo baafuuka ba sisters ayagala omusiima yagamba Shifa namufunanga kirabo era nga gwe surprising ayitibwa bambi mwana muwala oyo ayitibwa Josephine Nakyanzi gwe tugenda surprising atumugambe happy birthday tumwagaliza birungi byerere era nga tumuwa obubaka birungi ebyo byakoze omuntu bwakola ebirungi asaana asiimibweko abantu basaana mubajjukireko mikwano abantu basaana okuddiza abantu mubajjukire bannange kye tugendako olunaku lwayo gwe mulamwa era nga ndi so excited ndi so happy okulaba bambi mukwano gwa Lillian oyo omulungi gwabadde annyumizangako nga tukukuta tunyumya okumala omwezi mulamba nga ngamba Shifa nindiridde birthday mbere nga nkimukolera njagala mumutwalireyo obudress mumutwalireyo obugatto mumutwalire oba muwe ekindeke simanyi bwato bambi lunaku olwalira nga tweyongerayo tukyagendera ddala tugende Entebbe Kawuku awo wenyini tubenga tubranchinga off katono nnyo era nga bwe tuli ku express bwe tusimbudde bwedda twatambudde ddala tukyatambula tubenga tutuukayo mukwano mbudde nenga bamulimbya bingi Josephine abeera walala ate nga twagala Josephine tukikole wamu ng'ali ne mami we kyokka ne mami we teacher ayina waasomesa ate nga twagala mami abeere waka kwegamba tuleete ne Josephine abeere waka kwegamba ebyo balimba byo byadde bingi naye Mukama atusonyiwe naye nga gye tulaga mu nsabire binaagenda bitya banaasanyuka banaasiima oba tusabe essala zokka Katonda y'abamanyi naye nga bwe tutyo tugenda kola surprise mbajukiza Tina Beauty Clinic alipaka enkademo level for shop L20 oyo yekka Tina gwe mbalagirirako gwe mwenna beebuuza sikini ezagaana sikini eziwa nga zo ziwakanye ng'okozesezza buli kimu ebizigo babikwokyezza olifunye binnamakula ofunye embalabe ofunye biki bannange mikwano mugende Tina agenda bbanga abayoyota sikini ayina ebizigo nga gwe n'ofuna stress tofuna mbalabe mwabagamba mbusimanye stress ereeta embalabe Tina akuwa ekizigo nga tola ku mbalabe abalina situka mu nga gwe yagaana situko yababubanga obukyafu Tina bambi byonna bikolako mikwano namba ya Tina eri awo ku screen mubeere nga mumukoonako mumubuuze nti Tina nkikola ntya Shifa yatulagiridde bwetyo mikwano Hosh Fashions and Bridal Culture be bandizayininze ka dress kano basanga ku Shell ebulenga tuukaawo ku Shell bulenga genda ku floor eyo waggulu babe nga bakolako balina gomesi gown changing dresses party dresses balina obutengi obw'omulembe ebyabasajja ebyabaami n'ebyabakyala balina amasuuti balina bridal byonna babiyina mikwano tukawaawo bwentyo katugende nange ndi so excited okubanga meetinga Josephine okusinzira ebirungi bye muwuliddeko I can't wait mutugoberere temuvaako ku Star TV ebirungi bikyajja bwetyo atannaba kwegamba kuona ne ku munno omugambe nti Shifa yayingiddewo dda nga bwe mubimanyi tugenda kukola surprise mubeereko ku Star TV love you so much temuvaako mikwano bannange omanyi nti nabadde nkutte ekikubo kira ate ngenza olaba nzigukidde eno ku Kennedy kuba ku ssomero wano ng'ewali emiti Kennedy nakema nagambe obeera ng'oyogera nange singa tobuze nze ndi wano ku kkubo sikulabye wanino mu kakono olaba kakono nga tunatuka ku Kennedy kati nzireko emabega kuba wendi ndinga ku Kennedy waliwo emiti wano Kennedy secondary
kati nzire mabega ngadda ku main oyambadde kalaki yambadde white singa wankubira tewandibuze ate tulabega mu kkoona lino lennya Kennedy waliwo ekkoona wano eno gyaba oliraba kale mukwano nayo kanvuge nga nzire emabega kale okay okay katusooke tudduka ate tuddeyo kubanga gwe twagala surprise nga birthday gala yatuddukako twamulwisiza dda tumwetoolozza yennyini nnyini ate yatunona namulimbye ndi mugenyi wa mami musigale ku Star TV watch the space temuvaako eba naye twayiseewo tuweta wano tutuuse nyabo tulali wagona naye so parking on nedda oba motoka egenda mutuule tugende tugenda ngamba ewaka tetola itawo naye so parking on teswa itawo parking wano twambuke kale mukwano ye okay soke tuveemu ngina byenjagala nti okujjamu oba nabireeta ntya owaka wewe ebbaati eryo eriiseeyo nze kanzijje katubeeko betujjamu katupaakinge kanzijje kale mubaleke bamuvinge mu maasoko ate maama nga ddusi muleke nange nziruke tebanziruka what mwali mbeera wano kiri naye gwe mwaniriza mumumanyi waliwo omuntu agenda okujja ewaka munnange naffe tuze kukolera surprise kyokka yes tuze kukolera surprise ani tolirya ntetumumanyi oŋŋamba lirya nesimumanyi I don't know because who is Lillian? Ongambe smart dear chero, smart agenda kutuma okugira ebintu kudye mami kaleta kakeeka tutule wano nga bwe nkunyonyola kale naye naffe tuze kukola thank you mnange mami azze mami nayina speed akolera mu bwangu mami nakubidde essimu naye n'otambuuza nti ani ono nanti nade ngamba leo mtu gwe bangambe agenda nga musuubira okuba ku yo ati naye tuze kukolera Josephine surprise tuze mugamba happy birthday banage nga mweyanza bye mutamanyi gye bivudde temutya wadde ali awo ayagala kudduka bamutwala out balina surprise gye bamutegekedde akutwalako ku mmere bane tuyambiddwa ne tukusanga nga tannakutwala thank you kale mukwano ye mami ate yabivuddemu azeebi jangu ya oli smart jangu mami naawe obirimu ozaani munnange ate nga oli live ku Star TV era bakulaba ku TV kati ate mami odduse kati singa sikyogedde kyokka tetuli ku Star TV just twekubamu bifaananyi ngaffe jangu mami obibeemu kati nze simanyi byoŋŋamba ddi ekyero biki besibimanyi ebintu byenda otwala kuddi ekyero obwedde era bye bikusibye eno otherwise twandikusanzeewo anti bantumye kati munaye surprise happy birthday mami naye tovaawo oli fine olwo betusanga nga balima nga bali mu nnimiro bali mu kulima who did it for me nange mbuuza gwozaani gwosuubira
many friends wadanda babaka. Naye Lillian yangambe mbu waliwo omuntu egwe yatumye okumpa ebintu mbitwale. So simanyi. That's what I know, but that's why I'm here. Lillian yani. Ali munsi ki? Ali mu America. Yangambye. Yankubiddeko nangamba ina byagenda okuntuma. She's your friend? She's my friend, she's my sister, she's everything. Simanyi nze nina namba ya simu. Ngenda kuba simanyi tulabe oba yeye. Gwe mumanyi. Kubanga lwansonga yabakubidde n'abagamba waliwo omuntu ajja. Ngambye bana abatatya kiki bandagirira bulungi. What's going on? Right, kulagidde lwansonga. We know that person. Yeah. You know the person. Nze simanyi nange yajja tugamba. Wabirabako ebyo byali Masaka oba Wakiso Namusera? Wabiraba? Simanyi ali ankoledesa. Nga mwami we ali Germany. Nemugamba nti nyinayo gundi oba gundi. Nagamba ebirabo babizzeeyo babitwalire Nazaala. Kati mwe muteebye ebirabo tetubitwala wanne. Takyokamba myonyumidde bannange. Lillian. Oh, is how lucky I am. Nze simanyi munnange. No one has ever made me a surprise. Katindigama. No one has. Twakoleyanko surprise. No one has ever made me a surprise in life. Eno yesoose twesiimye. Hello? Leave your message for. Simanyi. Nange ngenda kuko. Wavudde ku mulimu. Nga kingana olinze abadde eche abadde mama wange abeerewo. Kino bintu gwe balina obudiwa. Abitwaleyo. Yagambye mami abeerewo go be receiving yasobola obitwala ku ddi ekyero. Mubalindeko osanga n'abo bajja. I have many friends naye nga Lillian yankubidde. Oba mami Miri akyanseebeemu. Kyanseebeemu. Siyinza kwimba naye the only person I think is Lillian. Hello? Bane eddoboozi balyongezeeko. Kaakati nnyabo. Bane sikuwulira bulungi oba oli mutulo. Bane oyogera Mukama. Omuwulira. Kakati omuntu gwe tusuubira otukolera surprise, the only person we can think about right now, we can think of right now. Lillian lwansonga yatukubidde essimu n'agamba tubeere waka alina bagendo sindika bakole ki? Receiving ebirabo. Ebirabo? That's the only thing I know. Tubiweereza ku DHL. Anti nawe wabosanga bajja nze sibimanyi ebyo. Kati mukwana ani ono? Lillian. Wanje? Lillian. Okay. Naye ojja kwongeza ku ddoboozi. Owulidde? Josephine. Are you surprised? I'm surprised. And after knowing and expecting. After knowing nti Lillian yatumye abantu era nobeera surprised. That's what I was surprised of. Mas Martina is making me a birthday something. I thought she's sending me. Of course, Samujemena, she already sends me. Kati mina nga ine ensonga ze. Tuze tukiplanninga. It's like a month now. Twasooka ne tugamba
tulina bye twetaaga consulting oba tukubire mami we ne mugamba no bamaama abo tebakuuma byama batera obba abazibu naddala ku baddota baabwe so nti mami ayesomesa eyo nti oba tukole tuti ate mami ajja kuba ku ssomero ate ono ali eri gy'asula kati nga bwomanyi surprise we ziwuuba nga you're planning this and that paka ituuse ku lunaku lwaleero lwa 7 but we've tukukuse nno for like a month. Really? Yes, nga tukuplanningira tukwogerako nga tukugeya but nga twagala kino bambi okuwishinga birthday ayina ensonga ze nnyingi nnyo ayina ensonga ze lwaki ayagadde kibe special ategese yantisa obubaka bungi nnyo mu mmotoka naye manjagala omuntu na receiving ebintu ng'ategedde gye biva n'asobola okubeera comfortable naye nga kye nasoose olaba mu byonna nti akwagala nnyo abaagala nnyo abakkiririzaamu nnyo nkwagala nnyo 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 nange mami Josephine kubidde bulungi ne ŋŋamba ono mami Josephine badde nninze kimu ŋŋamba ani ono tombuuzizza era ŋŋambye bali bano abandagirira banninze ku kkubo kiki olowooza okuyitawo nti mbadde mbuze mbadde nkigenderedde nsooke ekketta mbadde nnabalabye naye nsooke ngende neetegeke wali eri nzije naye nga Lillian munnange mubuulire Josephine ebimu ku bigambo bye naabyogera abalaba Star TV bagenda gamba omanyi Shifa ayagala okujubisa babuulire Shifa, thank you so much. Welcome. Ekyokubiri Josephine, I wish you a happy birthday. Thank you, Lillian. I'm so happy. I can't believe this. Lillian, thank you very much. Ensonga lwaki kino nkikoze, I just wanted to know. Kwagala nnyo. Kwagala nnyo Lillian, kwagala nnyo nnyo muganda wange. I don't know. Webale nnyo nnyo nnyo. Pisa oli muntu mulamu. Engeri gy'okolamu ebintu byo. Webale mukwano. Buli kimu ngeri kwegamba ina embeera zo zizoweka kwegamba bakuza Yongeza ku ddoboozi. Neneebaza ne mami wo mami Josephine ye bali kuzaala mwana mulungi wa mpisa Naffe tukwagala nnyo. I love you. Lillian, Mukama akuwa omukisa kwebyo singa Bannange, I love you so much. I just can't believe this. Navudde ku mulimu. Simanyi boss wange agamba. Lillian, sikabangako, but I feel tears of joy. Webale mukwano. Webale mukwano. Simanyi ebigambo tebimala naye mukwano webale nnyo. Nsiimye. No one has ever done me a surprise in life. Ekyo bulijjo naawe okimanyi. naye nkwagaliza bisinga Mukama akuwa omukisa kyobala kikwanguyire. Amina Lillian, webale mukwano. Mukwano Lillian. Thank you so much. You're welcome. Wanje? Thank you so much. Badegina kutawanya kati Shifa kino kati Shifa kire kati Shifa kino. Nebambi, thank you. You're welcome. Bannange webale kuzza mukwano bambi. Abantu abamu tubaagala ne tebazza mukwano. Ebiseera ebisinga minzaani etera obutabalansinga. Ono naabanga ayagala nnyo, ono nga tazza. Ono naabanga talaba birungi bya munne naye ekiro twabali twogera even ne basereeti kwe kumyuka amaaso gano. Nga mbuulya naŋŋamba Shifa, abantu abo balungi nnyo, they are so kind, beesigwa nnyo ekigenze ewala. Ekitali kyangu mu Uganda wano, abantu emitima gyakyuka, abantu baafuuka ekirala.
naye bambi nga kyasinga okubasiimako nti muli beesigwa nnyo muli beesimbu nga kirabo family yaabwe yonna words can't express what I feel for her, but I'm just very happy. I'm very happy. Mwagala nnyo kyakimanyi. Mwagala nnyo. Lillian, don't hesitate. Anything, tell me. Nze ndiwo wendi for her. Wendi kululwe. Thank you. Mwagala nnyo Lillian. Mugayi nange mami we mwagala nnyo. Bana tubasani family yonna, bana family yabwe yonna, mami, bonna nga bali mu America, bonna tubagala nnyo baganda baffe, family yaffe. Who am I to be done all that? Nawe ndi naye mukama kitiibwa kya mukama. Yagadde naawe. Era bwe yalaba show yagiraba nze simulabangako Lillian naye followingira ku YouTube. So bwe yalaba nga nkolera abalala n'agamba nze nkyagaliza. My sister. Mamuza nyakwedde surprise. Mama, ogambye mana takuswaza nayogera obeyo mbifaana gyaswale nga toliimu naye mami gyankoze otegedde Lillian otegedde surprise gyagamba gye yalaba wala surprise y'omukyala we namusera omwami we yagamba ebirabo mubitwalire na maama wange omukyala eyanvuma obumpi omwerabidde kati mami esurprise ye musesa okuva obwedda kati bwewulidde nti teeba adduse 10 mu kamera yekwasiza mbu tali smart naye nga gwolaba ono ali smart naye ng'ekimuddusa mbu omwana wange tanswaza nga mbirimu Mbaba jagamba like mom like daughter. Then friendly fine but see my mood to go but this is a surprise but I know Lillian mutako ekintu nga tokisuubira by the way she's full of surprises. She's just full of surprise. Namuga tosemberera essimu naye bannange nga wakeetegereza ogambye tufudde naye mami adduse yakitegedde wawulidde muteeba bw'obiraba Nagamba bitabisobola. Lillian, I'm just very happy. Again, namulaba nga alabika bulungi naye nga eno surprise yakabi naye ebibuuzo. I'm very happy, Lillian. May God bless you. Kwekyo singa okwagala. Naye kala kakakusesa. Nenga bambi, we are here to wish you a happy birthday. Thank you very much. Nenga, I'm just so humbled. Nenga ngena kuddamu kubire mukwano kansoke muwe kubira balabeko because ali mukwebaza ebintu byatannalabako. Lillian, I'm so happy nze simanyi kansoke mugireyo kubira babirabeko then I'll call you back. Lillian, webale I don't remember. Nenga awo wennyini soko omulekerewo akayimba. Nga tugenda mu birabo soko omulekerewo akayimba. Okay, Lillian, you know how to sing it? Nze mama yankuza. Yeah, Lillian, thank you very much. Okay, omulaba TV omulungi program wewunyise omwagalawo surprise your loved one. Banange bwe tukyalira omuntu kino kye tuba twagala happiness. Sibiri mami bye yalaba. Naffe tusaba buli wemba ngenda okulumba omuntu you know mubimanyi every week meeting amapya makamapya meeting a face mpya abantu bapya so I'm always like oh God please nkusaba onkulembere genda gangatta abantu bulungi ndeete sanyu neme kuleeta maziga neme kuleeta nnaku ati sigabera amaziga nga gasanyu naye bannange byo mami bye yalaba naffe tetwasaba ebyo naye osanga ate omwami eyantuma osanga ayina kye yali alabawo nga ye yasaba dda amanye ekituufu that's why naye bwe nawulira nnyo side ye
yali mugumu n'agamba shifa bibaawo. I wanted to know the truth. Nakikoze out of love Katonda ndaze ekituufu kati I know where I stand. Naye nga bambi tuba tulese bya ssanyu ate sho tesosola mami. Sho eno mulimu bamaama bataata baffe mikwano gyaffe baganda baffe bonna. Kati leero Lillian surprisinga her best friend yafuuka sister we. So gwa celebrate olunaku olwaleero era leero ku Star TV Josephine ye muzira waffe olunaku olwaleero. She's our hero and this day is dedicated to her. Era kandabe mwenna abali ku YouTube and Facebook page yaffe abatulabira mu nsi ez'enjawulo njagala mbawulire nga mumuwishinga bambi happy birthday because she's so good. Okusinzira bye muwuliddeko everyone would love to have such a friend. Naye nga si byangu tebafunika tebasangika naye nga buli omu yandyegombye okuba ne mukwano gwe ng'ono omukyala oba ng'oli bwali nga bwe bali. Naye nga mikwano akayimba kabanyumire agambye atya nti shifa baamukuza birthday girl baamukuza era akayimba kabanyumire akakyeze Becky tubeere nga tetukomawo n'ebirabo ebirabo byaffe musigayo ku Star TV temuseguka temuvaawo temugenda wabula omukolo ogutandika butandisi. Nabagamba wano tetwetaaga kumala kuŋŋaanya kyalo oba abantu 100 okusanyuka. Bw'oba tuli babiri oba basatu we know how to create happiness muffe kennyini. So kye tuli mukola right now for mukolo oba gwa basatu oba gwa babiri tugenda gukola. Mami ng'olabika bulungi. Mbere nga ndeeta ebirabo bya birthday girl. Kankuleetera ebirabo byo sweet. Bawe tutyo tutwalira Josephine ebirabo bye nkyaleeta bikyaliyo naye nga ntandise okubanga bambi mbimutwalira nabagamba mwabankubira essimu shifa ndi mbalala ojja ddyo surprising nabagamba mukole ebirungi mu nsi baako bokolera ebirungi abo be batuma shifa najja nakyalira abantu bambuuza shifa naffe tukyalire ngenda kujjambi banjulire kansooke mbise wano ndeeta ebirala ngenda bibanjulira. Yes. Obadde omanya ngenda kuswaza n'ogamba bino ebyokutyoboka sibiriimu. Nkyaleeta ngenda byanjula akandeete. Bajje abantu mukolo gutandise. Mami ogenda bayita mami bw'oba obayita leetayo kaso ne sowaani n'ekibiriiti bajje abayinza okujjayo n'akakeeka. Okay naye mami tolwayo Okay bwe tutyo tukyatwala ebirabo. Yes. Bane abagenyi tusanyisa obalaba we mutuukidde nga tuli live ku Star TV nga tuli ku surprise ya Josephine abadde takisuubira. Mwategedde nti birthday ye oba temwabitegedde? Birthday ye
tuzze okubanga tumukolera surprise. Aha. God, nice cake. Let me have a pic of it. Aya n'ebifaananyi. Bwet cake ye. Bwerabise. So, Yeah, it's just nice. kati bwentyo kansooke twanjula ebirabo ate tulabe ekiddako awo. Bane tusanyusa obbalaba mikwano naye temuntya muntidde muzze ku mukolo ffe gwaffe gwe guno tugukoledde wano ku kkubo. Abantu baweddeyo batuuse si beebo be tubadde tulinda. Okay mikwano mulaba TV omulungi programu y'ensoma surprise your loved one nabagamba olunaku lwa Lwakubiri ssaawa 4 ez'ekiro neddiwamu Clocktown kumakya ssaawa 5 nange omwerezaawo Hope Shifa Nakawombe bwentyo mbabuuza ani muzira wani akoledde ebirungi mu bulamu gwe bw'otuula awo n'ogamba nti omuntu ono yanterawo keddaala mu bulamu ne nninnyako okutuuka ku level endala. Ani oyo wasoma na munno n'abeera nga like yakuyamba mu bulamu, musumba wo, imaamu wo, mami wo, gwe nga bw'otunulira muzadde wo ogamba my parent has done it all. Gwani gw'otunulira n'ogamba nti mu bulamu ono muzira wange. So kati eno yesho surprises lwakuba nti tukikola mu ngeri yakwewuunyisa surprise Mukama atusonyiwe nti bibaamu okulimba kungi bibaamu okukuta kungi naye nga tuba twagala kina at the end of the day. So ngenda kubanga nyanjula ebirabo bino kansooke nze neeyiyize wano akakeeka nyinamu muno neeyiyize wano akakeeka. No, it's okay. Nze abalemesezza eka bwentyo ne mbaleeta mpaka eno. Eka katugire wano. Surprise bigwa bugwi so muba temwetegese bwe mukikoledde. So emmeeza yaffe tugiteekewo awo. Yeyo keke ya Josephine. Maria, get me this. Oba badde wakozeeyo dda keke. Kati embadde nights my friend called Natasha yabadde agenda okuntwalako okulya dina. Okay. I didn't have anything. Okay, bwe tutyo kati sooke nyanjule ebirabo bino. Ntandise ne kano. Okategedde bulungi. Yeah, jewelry box. Wow. Jewelry and makeup. Oh my God. Yes. Oh my God. Jewelry we ne makeup. Jagala tukagulewo akalabe. Bwetsi. Wow. Eno. Jewelry box ye. Bwajjamu necklace ze ng'atuuza wano ng'ateeka eno makeup we ng'abikuuma muno nga byonna bibeera Thank you very much. Kino kirabo kyo. Ndaba oyina ku jewelry, oyambala jewelry so bw'ojjamu. Bwetyo ne bwe twali ku bifaananyi byo nga twebuuza. Oba tumuwe biki? Konze tukoze tutya? Alabika ayambala jewelry. Ayinza obeera waba amwambala talinayo wamutereka. Nga tunoonya ekyenjawulo. So this is her jewelry box. Mwajja okuumira jewelry we no wansi ateekayo ku lipstick we, you know. Yes. Thank you very much. I'm so humbled. Thank you. Okay, ekirabo ekisoose kyekyo. Tweyanziza nnyo. Then tweyongeddeyo. This is your bag. This is your clutch bag. Oh my God. So simple and nice. It's going to be my graduation party. You're going to have it on your graduation party. Yes. So kano kabobo yagala ebitegeera. So these are your shoes. Wow. Ojja kwegezaamu tulabe oba size. Twakukutofuna size ye nga 20 no ayambala 5. 5 yebeera what? Oh my God. Twakupimye? Yes. Kyekyo. And These are your shoes.
These are your shoes. Nazo wegezemu tulabe. Kama mulungi. Naba nasekere bimuseseza. Wow. Exactly mine. Tweyongeddeyo. So eno gomesi ya mami webale kuzaala. Mami eno gomesi yo muno mulimu amapeesa n'omudalizo n'ekitambaala. Ebyo bya mami. Eno baga ya mami. Mami mukazi mukozi nnyo. So omuntu waba mukozi nnyo baga eno akaringamu ebintu bye. Then erimu ne kano lwoyagadde entono. Ate nebaamu ne kano. Mwateka makeup we. So muno mulimu sukali, migati, matooke ga mami. Omugole yimuka tukuwe ebirabo va mukaaba. Kati omugole, this is your dress. This is your dress. Oh my God. Ataja trying on. Oh my God. Tulabe nti emutuse. Oh my God. So omugole muno mwage kano twage katumu. Twagambye twabya kafaananyi ko ng'oli mu katengi akampi ak'obukono obukomani. Ne tugamba ekayagala obutengi. Nako katuka designing akatengi. Era kano kagendo saliramu cake. Ajasooka agenda yambale mu kano adde tulabe oba wano tewali emanju. Katisooka agenda yambale kano ojje ng'otaddeko n'akagatto. Tulabe nti kakutuuse. Then bonna amala ogenda oyambale kano. Ode ke kagendo sala cake twagala olabike ng'oli mugole. Yes, mumutaddeko ezo. Mumwe n'akasawa ajje nga kakutte kako. Naye omugole kozesa 2 minutes. Okay mikwano abalabi baffe bwe tutyo tukyagenda mu maaso bagita surprise your loved one. Twewunyisa bagalwa baffe abantu abamu muli ekigambo omwagalwawo gwe kisooka okujja mu mind yo olowooza mwami mukyala boyfriend nedda mami wo abamwagalwawo mukwano go abamwagalwawo sister wo abamwagalwawo gwe omuntu yenna gw'otunuulira n'ogamba nti olw'okuba gundi ono yannyambako funa omulimu singa siye sandibadde nga nkola gye nkola nti olw'okuba ono yampisaawo nankonekitinga nenfuna omwami singa siye obufumbo bwendimu sandibadde nabwo oba n'ogamba olw'okuba oyo nnyumba gye nnyina sandibadde nga ngiina lwakuba nti some people tebaagala kuzzaayo tebaagala kulaga kusiima they don't give back they don't appreciate they don't return the love kati eno ye show we twagamba nti people abantu balina okuzzaayo omukwano balina okureturninga love balina okuappreciatinga we twebaliza abantu baffe gwe totyagiraba na mwana wo bana muzaddewo because teriimu kyesitaza kyonna mikwano mami tukugyeyo ku mulimo nga tukwetaaga wano kati yandibikunyumiriza tetuba musanga eri okitegeera obirabye nagambye bano n'omukyalo ono ng'ali ize kati nga akankuwa Josephine akulagirire nze simanyi kulagira nandagirya neŋŋamba bano abandagirira nga tubali free kiki neŋŋamba owaaye katubirinde oize ntusooka ne tubayitako ne tugenda wali mpaka ku ssomero twesetinga kamera zaffe bulungi tuveeyo era tuzze tubakwata nga temutulaba okitegeera naye nga mami obirabye otya bikuyisiza bitya muwa obubaka nsanyuse nnyo nsanyukidde ddala neebaza nnyo aba
Star TV olw'obubaka bwe mutuusizza kuba tubadde tetubumanyi mukama abatwere nnyo omukisa. Amiina. Nze nsinga okubaagaliza kuba ndi mukyala mukatuliki. Mbaagaliza omukisa gwa mukama waffe Yesu Kristo ne maama Maria. Amiina. Mu byonna neebaza omwana oyo yatuweereza ebirabo bino mukama amuddizeewo amuwe bingi nnyo. Omugole wuuyo ajja. Kyekyo nammwe ne tubasabira mukama abakulire emirimu gyammwe. Amiina. Omugole mumwe ku bugalo ng'ajja. Mumuteeremu n'akayimba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Josephine. Happy birthday to you. Kakutuuse. Abadde omubuuza tujja mubuuza. So ako tukalabye kamutuuse. Do you like the color? I really like the color. Do you like everything about it? Yes. Okay. So katugenze kano mumuwereko ndowooza black shoes. You have them? Yes. Kati ndowooza kano kagenda okugiramu tusale keeki yaffe. Kale mukwano. Okay, kagene ako tukalabye so kaddeyo akyuse. Tweyanziza nnyo. So Mu butuufu olunaku lwo mami lwakedde lutya bulungi? lwakedde bulungi. Lwakedde bulungi nnyo kuba na bino biwa essanyu. Nakedde ndi mulamu. Muwala wange Maria yamaliriza gye ebibuuzo. Wow, P7. Naye mmanyi ajja kujjayo obubonero bulungi. Nyabo. Ekyo nkyebaliza mukama. Ono anjagadde ndowooza ngenda naye jangu mami. Jjajja omuto. Ye muzzukulu wange. Muzzukulu? Ntomera. Naye tagaana. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Josephine. Happy birthday to you. Kannange mwebale mulondera mukwano. Kanajja fitingamu kato. Princess. Birthday girl. Okay, mikwano. Surprise wetyo tugenda kuddamu tukubire omwagalwa waffe eyatutumye. Tugenda kubanga tuddamu ate omukubira. Tumuwulize amanye embeera weetuuse. Nabo bamubuulire oba bakyagadde oba tekibasanyusizza byonna babe nga bamubuulira ekibali ku mutima gwabwe. Ayagala ebifaananyi ansingako oba ani asinga ku munne. Naye nga surprise ekuyisizza etya? Banange, I'm just speechless. Mu bulamu bwange I've never gotten something like this. So I'm going to surprise. No one has ever surprised me. Naye I'm just so happy. Ndi musanyufu. Lillian, mukama kwa omukisa nkwagala nnyo. Bana aba Star TV mwebale nnyo kunkoya surprise eno obedda nze mpulira obusungu nga bakubira nga abana batatuuka bali wanze njagala genda ku lunch nga bansuubizayo ka lunch bakwano bange naye nga simanyi nti I'm going to get something big like this. Just now I'm so humbled. Ndi musanyufu mukama buli omu akitaddemu omukono amaanyi n'amagezi byonna mukama mu omukisa okusinga ddala Nalunkuuma Lillian nga oli Boston, Massachusetts, America. Mukama akuwa omukisa ne family yange yonna eri America. Mukama mbagala nnyo. Mukama abawa omukisa baganange bonna. Maama wange ali eyo mwenna yebale twagala nakwagala maama wange. Nawe maama mami naawe kati nyimirira waneeno. Lillian webale nnyo banenfukamidde. Mwebale nnyo mwenna bannange. I'm just so happy. Webale kumbeerawo nakumpa ssanyu. Tuse nokaaba nze golaba kubanga nga mpulira nfe essanyu. I'm just blessed. Mukama mulungi. Nakayimba akampeereza nkaagadde. Maama yankuza empisa zo nnina. Bannange Lillian tweyanziza nnyo mukwano tweyanzeege. Mukama akutuwere nnyo omukisa. Na bonna abali mu America tubasabira omukisa. Bannange tubaagala nnyo.
tubagalira ddala banene bana aba Star TV. Mwebale nnyo amanyi gammwe ge mutaddemu, mwebalire ddala. Abalala bayinza okubuzaabuza naye mwe bambi mwebale nnyo. Tuba nze nabirabako mbadde ntidde n'okutya tweyanziza nnyo tweyanzeege naddala. Tukusabira eri Omukama Katonda wojje oddizibwewo bingi. Tukweyanziza nnyo weebale nnyo mukwano olw'omukwano ogwo gw'otuyinako naffe twongera obbasabira tubaagaliza obulamu obulungi. Tubaagaliza essanyu mwebale nnyo mwebalye ddala byonna tubibateeka mu mikono gya Mukama. Amiina. Naye nga mami mukyagadde mukisiimye musanyuse tetusanyukagako bwetuti kye tuyinza okugamba bane tusanyuse no surprise kubanga mukitegedde obubaka bwe nti byonna bye mukola abiraba era asiima naye ate naffe tubaagala nnyo kwega nti omuntu kiba naye tubaagala. Omukwano gwe tulina gwafuuka kati tuli baluganda kasinza ne bambuza abaganda nga ate yo mukubasooka sinza agamba ate nti kwa muganda wange mukwano gwange byonna ne famire yonna mbaagala nnyo 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 naye bambirira nalina omutima omulungi ekyo buli mukwano gwakimanyi. She always does good things to her friends. Naffe era Mukama n'atuyamba ne tuba nga twamusanyusa. Genda mondeetere essimu tumukubire. Kabaite essimu genda wali bagikuwe tumukubire. Tube nga twogera naye kuba twamusuubiza okuddamu omukubira tumukubire then tyoke tusale keeki yaffe. Letitia, bad manners. No. Lillian bannange akunzita essanyu. Surprise. Mami, ayagala bino. Come here, guys. Hello. Please leave your message for Obuliwo bunyiza. Buli sweet. Buli good. Singa abadde abamu tebali ku ssomero mbanditidde n'okutya. Bannange. Ani ono baby jangu wamma. Tonela. Waliyo wano omulala nsazeeko. Yeah. Yeah. Tugenda lya cake. Cake? Ogimanyi cake? Ogimanyi eriwa? Okay. Tali busy naye. Weka obwoye bwa kiro kati. Yeah. Oli yeenuniddewo engalo ye. Sorry. Okay, tunagira tugenda kukiddako. Tujja kuba tumuddira. Hello. Badde webase. Bane tukulemesezza okwebaka. It's okay. Yes, kati munaye kati kakuwa obubaka ebiraba abirabye. Tugambe nga tetunalya keeki katusoke tuddemu tukubire. Ye mukwano. Okay, that's good. Lillian mukwano tweyanziza nnyo. Just know you've chose all my best stuff I like. Ontegeera kati ebbanga lyobadde nange omanyi. Naye bambi byonna tewali kyesaagadde. Mukama akuddizeewo, Mukama akuwa ky'osinga okwagala. I'm just happy webale kusanyusa mami wange. Oyagadde tuzirisa buzirisa naye nga you're just fine. Mami asiimye nnyo bannange. Simanyi singa odde osobola okundaba wandaba essanyu lyange naye
nja kulaba neyanziza nnyo neyanzege mukwano bannange Lillian bane nsiimye nnyo nsiimidde ddala mukwano mukama akongerewo nnyo agaggawaza kuwa obulamu obulungi munnange mukama akuwa omukisa mu byonna byokola biteekengamu omukisa bambi tweyanza nnyo tweyanzege bane tusiimye toyinza katonda kwegagwe yayinza okukimanya weebale nnyo weebali eddala ennyabo mukwano olina b'otumirako abatulaba senga wange mama namere wanje ne senga nakibuuka nemukutumira senga nakibuuka Dorothy senga nabata Irene senga Rose ne jjajja wange mukono dokasi bona mbatumidde nnyo ye mukwano Shifa nawe nkutumiddeko ne birthday girl tweyanzizza mukwano kale nyawo kale katukuleke weebake ffe katulye keeki kale nyawo kale mukwano bambi thank you so much weebale nnyo bambi weebalire ddala kale Shifa kale mukwano kale bye bye musiibudde bye yeah. Okay mikwano tuvuddeyo eyo bwe tutyo ffe tanyimirireko tubadde live America Massachusetts Boston era nga tuli wano bayitawo Kawuku Lubumba tuli Kawuku Lubumba yes twawese wali ku kikubo twawetedde wali Kawuku ne tujja kino kyekigende nakawuka yes kwe twawesera we tuli right now leero tubadde bagenyi wano naye nga tunyumiddwa twaniriziddwa mbamanyi bwe mba nsimbula nga nzija naye mbaga nti kati ngenze eno mugaha oba leero Shifa tebabakubireyo miggo babinaagenda bityo baba banaabaanirizo babinaaba bityo naye mubirabye nange ennumba simanyi Katonda yabamanyi naye kati ffenna tubirabye kirungi nnyo nze nabagamba bwe tukola surprise omuntu n'asanyuka ne batwaniriza tuwulira nga tuli bawanguzi kuba kyekyo lwaki kye tuba twagala ekyo okukola so mikwano bwe tutyo tugenda kubanga tusala cake olina b'otumirako nze ntumira ba anko bange bonna mami wange wali wano omulungi baganda bange famire yange abali ebweru Lillian mukwagala nnyo nkususiza olw'ensonga okimanyi omutima gwange naawe tuli kimu bona mikwano gyange bona bensoma nabo benkola nabo bona batumidde jjajjange omulungi brother sister bona mbatumidde n'aba Star TV bona abalaba programu abalaba programu eno banange just know bano abantu bali real they have surprised me naye mbadde sisuubira so Mukama nange alinyamba I will surprise someone using this very program nange Mukama ngampadde obusobozi time to come because I'm really very happy. Mukama abadizeewo abasati. Nengo osanyuse. Ndi musanyufu nnyo to the maximum just now. Okay. Very happy. So kati kumwena abali wano ani abeera awo n'agamba nti nze manyi nnyo Josephine. Mumanyi omanyi omuntu aba akumanyi. Ne waba tolina kyoyogedde amanya nti kati Shifa enjala emuluma kati Shifa kaakoze atyo zivuddeko ani atulaawo naga nti nze bane Josephine mpulira nga mmumanyi nze maama we mami soko yimirire mami amumanyi bulungi yasookera ddala nammwe mumumanyi mwetegeke kati mami fe abagenyi abakyadde leero tetumanyi Josephine era wedda tuli ku ssimu nga tetumanyi kati ffe abatamanyi Josephine kikyo oyinza otugamba ku Josephine either nga kisesa oba kinyiiza oba ogambe nti aseka bwati oba bwasanyuka aba bwati oba bwakaaba aba bwati oba kiki kyoyinza otugamba oyinza okubagamba ali fane nnyo ayagala nnyo okuzinaazina ekyokubiri ayagala nnyo naye surprise
gambe wenti ayinza okusurprisinga nga naye totegeera naye kimutuuseeko kakirabe ayagala nnyo abantu nnyo y'omu ku baana abaagala ennyo era abona okumwagala kyava kuba nti ayagala nnyo abantu naye nange maama nakibayigiriza nange njagala nnyo abantu kati omwana wange maama kyayagala naye amanyi kyenjagala naye mu byonna ayagala nnyo abantu ate nfubye okulaba nti mbakuza n'empisa ennungi ez'obutamala googera ndoozi era musobodde okiwulira tukiwulidde kuviira ddala ku ssimu wabayo omuntu nga ayogera naye ku ssimu n'ogamba nfudde shifa waabwe eyo gyendaga mukama nnyamba ozze bibyo naye nga era kwegamba nze the moment wenkwata essimu nkubira omuntu gwe mba ngenda okusisinkana omutima guba gunkuba by the way mba so scared naye nga ndimu okukkiriza nti this is what I'm supposed to do naye wamuŋŋambye mbuuziza endagiriro nga nti anti kozi mubeera kuwa bwe ntyo ompulidde noŋŋamba bw'otuuka booti ono kakulagirire nga mukama weebala eno yo weeri yawedde dda so tukirabiddewo bambi nti gye tujja tugenda kwanirizibwa bulungi kati mami otugambye ali sofane kati tubuulireyo ku bufano obwo bwakola naffe tuseekemu munnange bwakakeredde tetunnasekako ayinza okubeerawo nga muli ku byammwe n'atandika okwezinyazinya obuntu era ajja butuzinira nazina obuntu nga tobutegeera bulungi oyinza okuba obutegeera naye ng'oluusi toli mu budde bwabwe nga tolina mudu yaabwe nabukujekera okuseka nga titewandisese bambi kati ekyokubiri kyeyayagalanga ennyo nga ali ku ssomero omukyalo yayagala nnyo enkoko era bwasanga ng'enkoko weri yakuba n'akama nkoko nga nfumbe oba mbisi eyo bwetyo eyidde obulungi nga gama nkoko kati alina obuntu bwenga omuntu ebuntu obumunyiiza bwe tumanyi tayagala muboggolera ayagala nnyo omugamba obulungi alinga omusango nze okumboggolera nkaabirawo amaziga kati kyemumanyiiko tayagala muboggolera nawe okukuboggolera kukunyiiza omuntu nayogera naawe ng'ali solroad nze si muntu wa boggo kati nze yanyi omuntu wange oyogera nange nosa tempayo naye tuba nga tukyankalanye nze nga n'obuzibu sikambwalira muntu I do respect ate ekitiibwa kyempa omuntu njagala nnyo omuntu akimpe kwami I respect oba mukulu oba muto nze ondooza abo abaana beera bosibolaba abaana bandaba nga nze waka misinde buli omu najja bamanyi wano nze sitambula nga seetikidde mwana muto that's my nature njagala nnyo abaana njagala nnyo omuntu ekitiibwa so saagala nnyo okumbogera kyekintu esinga okunnuma omutima gwange kumbogolera it hurts me most nze womboggolerera amaziga kaaba kiruma so kati kyekyo kyamuboggolera kyekyo kyoyinza otugamba ku Josephine tayagala era ne bw'oba oyina nga owulira nga onyiize nnyo kkakkana omugambe bulungi yes era nange bw'ojja n'ombuuza ekintu nga yakimanya naye nga oboggola oyogera loli loud nnyo nsooka nenkuleka ninza novawo oli because tunayogera tutya nga oli waggulu ndi waggulu so how will I explain to you nga ate already you know exactly so ekyo nkitegeera mukyala musanyufu nga bw'omulabye aba musanyufu era bw'atulabe n'asanyukirawo naye bw'olabye kamera tutidde nsose neŋŋamba owa kamera sooka oyimiriraawo njirabye nentyamu kubanga ŋŋambe oba bajja kukola emmotoka eyakatuyitako ene kamera obeerawo osube nogatera kyoba omuntu abajja ne kamera oba kiki naye muna ebintu oba nyinga okwasanya omuntu ng'ali bweru they have their lifestyle showbiz all the time kale tosamanya lwaki akikoze so never know maybe for proof ndowooza it's for proof okulaga nti ebintu mbifunye
I'm going to deliver them where they are supposed to be. So when I come here, I thought it's proof for everyone. Kamera jangu mpola soko demu kasondawo soko kole boti. Nze kinchentidde mnenga iya bagenda kyotwa. So se nenda bango dduka. Ate nengamba. Wadduka bagulira. Bambi. Ne mami oli flexible ngambi mami ali flexible misinde ebintu byo. Misinde kuddeno ngezo ba mami adunga mwe. Mami anzirukako. Abantu batandise okudduka situse okujjamu obukondo kati je katige nabba misinde. Omugenyi si kirungi mukandaliza kuyimirira nga wategedde badde dduka tutegekera. Kugula luggi musanga. Wamankusanze olugula ate nengana. Afumbidde emmere kwa bangamye omukyala agenda kuzza leti kuyecha emisana. Bambi kati ne mwetala ne mufumba. Nati abagenyi. Oh my God. Aha nammwe muli ku mikolo bannange. Ani amanyi Josephine? Josephine mumanyi bulungi. Josephine ye muntu goba ng'olina ekizibye n'ogenda n'omudduuka n'akugamba ate wali twakisiina naye kankole kikanda mu dakiika 3 okumulanga akomyo nagakwata naye kegala katono kennina kino ekyobadde oyagala ye muntu ogoberawo nga bambi opeininga ng'olya oli bubi nnyo n'omugamba ndi mulwadde naga tewali buzibu nakutwala mu ddwaliro. Ngeze na muganza Jaria bana surprise je mukoze ba mikwano mwebale nnyo mama ze wakanga papo kanene baba oli mulwadde nangamba mujje mulabe naye nebaza mwenna bakoze ekintu kino kama abawo Okay, so Chichi choyinza okukolerayo birthday galo nasanyuka birthday galo nyiga toseka nyiga bakusesa nyiga birthday galo kyosolo mukolerayo naseka kuba wuyanyize nawe birthday galo Mburawe birthday galo tobadde okyagenda okimukolera naye ate ye naseka obadde okimaze nenge gyakyogedde ngakisesa busesa Maria jangu Maria toyinayo ekyokolera birthday galo nasanyuka takopa akole ekike ekimuleetera okujjukira tola olunaku luno buli wabeerawo alujjukire nti nga 7 Novemba so nsasoka mukoleyo banaye birthday galo neyanze irungi tafukamira okay kati no najje Maria waneeno aliwa Maria ate ono Tisha jangu wano wamma Tisha, how are you? Tishani? Letisha n'abakozi. Bane mwebale kujja ku birthday ya muganda wange nemuko ya surprise. Yes. Kyenyiza mwe kale ekirungi kye kale ayagaliza mutwagaliza abantu ate bambi mwala mugabe nobera ne problem aba kuyamba. Noba nekizibu at least nabatayina kugumya nagamba Letisha tofayo kijaterera ne bambi mwebale nyuma wedako talekerera muntu ketaleke kala ayagala bambi kale ye muntu nganze sister ngwe ne kubako nanga Josephine na problem na nyamba mujjukize kali eri akatero basesa babiri ke munyumyako ne kabasesa okajjukidde enezo badono tubatiseka muba mukola ki just tubatoka kubitebiri serious gateri bisesa nga biki omuzungu ene ekimanyi kono muntu aganya okujerega katebe kujerega ebyo ene bye binkolera kati mujeregemu bana ene siwe yojega ne yajerega ne nyumira yabanje ajerega mwe seke senga ochezo obera na ready ogambye mujerege oba ready ono tabula ku mikolo alinga soda tabula ku mikolo bamukubidde mbiro omukubidde simu mpulidde mukube essimu mpuliddewo gwe mukubidde essimu namuga bw'osubwa naye bane nkusiimyeko obwangu bebe nalina obwangu manya mikolo egyo ginkolera naye abasta TV bambi mwebale nnyo mwebaleta fe abasinga bwe bagamba tuli basanyufu nnyo agwabasiinga mama alaba sitaati oba abapulogulaamu azimanyi atumuuse naye mukudduka kwe kubanga muneebeera ku mirimu kusoma nkwasanya bino naye oludde bwe nfunye nojja kweraba naye nina okwerawo adduse naye mama oli mugezi munziruka ye akulese mu kawunyemu
Agambye mulabe engoye bwe nnyambadde kumbe ekimuddusa kirala ayagala oswale wekka nga tabiri. Okay bannange tweyanziza nnyo tweyanziza. We are going to cut our cake. Auntie, you tell our viewers abatulaba. We are going to cut our cake. Hey. For our sister, Josephine. Ate mmanyi awo osinga okwagala awo wetuddako awo wetugenda awo. Okay bane tuyimbireko Josephine once again happy birthday. Akayimba katubere nga katwala ku cake. Happy birthday to you. Happy birthday. Tongeremu energy 1 2 3 go. Happy birthday to you. Happy Yeah. birthday to you. Happy birthday, dear Josephine. Happy birthday to you. Okay. Thank you very much. You were asking? Okay. Abolaba Shifa expect happiness. Sanyu kusiima bigambo birungi ebigambo kwegamba ebijjudde omukwano bwetyo tunyumiddwa nange nyumiddwa mbadde musanyufu nango basinkana bannaye Tubadde basanyufu nnyo. Ndoza mwantegedde Shifa Hope Nakawombe ge manya gange eno sheba obulwa 2 ssaawa nyeze ekiro neddiwamu Clocktown ku makya ssaawa 5 abakozesa Facebook ogendako no searchinga wewunyisa omwagalwa o surprise your loved one no liking a page no sharing no itabala ne balaba YouTube you subscribe and then follow us. Bwetyo mikwano bwe tukikoze tubagala nnyo abatugoberedde okuva gye twatandikidde mpaka wano we tutuuse okubanga tubasiibula nkimanyi mugamba Shifa naawe ng'otusiibula mangu ebinyuma bwe bityo bwe biba bwe bityo bwe biba mikwano kwegamba ne we bimala bbanga kyoba olabanga omuntu asiibudde mangu. We love you so much mbagala nnyo mbasiima mwebale kunzikirizaamu abantu mate mu abasinga mwene mumala obbiraba ne mugaa Shifa katugende mu inbox nombuuza nonga Shifa nange nkyagala nkikole ntya bwe tutyo mikwano ffe wano bwe tukikola tetulina hard feelings tetulina kigendererwa kikyamu but kiba kyekino mwebale kweyisa bulungi Kale mukwano mwebale kubeera good girl continue like that ate ebirungi bikyali bingi mu maaso. Yanzanya abasanyo TV. Thank you. Bane twanzanya mukwano. Kale. very much. Okay. Lillian muweleza akayimba ka romance bya mukisa. Mkozi kagenda katya? Soko mwimbire mukube engalo. Aha. Kamuweleza yakategedde. Yakategedde. Okay, okamagaja sibya mukisa. You were meant to be. Yeah, me and her. Kati soko jola olaba keke eno. Yeah. Bye bye. Hey.
Eh.